Yes, mbaniriza akade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribinga ate munyigene kale bagita Faadi TV UG mungere kubanga mu followinga ate mujja kubanga mugisona oluvannyuma lw'olunaku olw'eggulo kuba nti nno endiga zaabadde kino ku church ya Pastor Rose Bugingo Suzan Makula yabikutemuko oba oliawo anayambako kubanga Pastor Bugingo afuna endiga enki endiga endala Suzan Makula yabudde ng'agamba nti agenda kubakola ki agenda kubakwata mu nsonga z'okubuulira enjiri ku chaachi ya Kanani okumala wiiki naye munnange ate abadde akabikwatamu ate munnaye n'akola ki n'avaawo katuuti n'ayolekera ewaka emmotoka emututte mangu n'agenda ewaka enamayumba abasinga bewunza ne bagamba ate Suzan yatusuubiza okuba nti n'atuwa ekigambo n'okubuulira enjiri ate kiki ekimutuuseeko aye lwaki agenze ewaka ekiri ku Kanani kikambwe abasinga mubiraba ng'ebyamawulire mugamba waapi oyo content kandi ndowooza kitengera ekifaananyi naawe bino ebifaananyi efe abaabikoze ebifaananyi bitrending ate Pastor Bugingo endiga ezo ezaatadde ebifaananyi bino ku social media zizaakubye ebifaananyi bino ne zibiteeka ku social media okumulabisa ziri mu kumulabisa zikoye kye bayita ebisooto Makula Suzan agamba nti agenda fuukula ng'akola ki ng'ayambako kubanga nti Pastor Bugingo arepressinga endiga ze ezaagenze okuzzaawo endiga endala mu bifo ebyo ayagala kubanga akola ki amuyambako kubanga okugamba alikavalinga ndowooza ennamba ey'endiga ezaagenze kankiyite bwe ntyo kulikavalinga endiga kulikavalinga spaces awatali ndiga wali ku church ya Kanani land baba ku HPM kitokota wa Pastor Bugingo HPM also prayer ministries HPM kitokota amazima go kitokota Pastor Bugingo kuluna ebintu byakoze ki byamutabuseeko ebyaddala byamutabuseeko simanyi agenda kukikola atya kubanga ne Makula abadde yamusuubiza okubanga amukwasaganyiza ate naye abadde akatuuka ku kituuti ate n'akola ki n'agenda bango ndi bamutwala oba ki ekimu ekireese obuzibu tewali amanyi mu ennaku zindi abagamba nti Makula ali lubuto oba oli awakaana kabadde kamusimbye kamudduusizza waka munange bamanyi naye ng'ebintu byebyo ebinaakutambula bungi ku sayidi yaabwe endiga z'ekyanzi ennamba yeetoddeko ate ennamba nnene nga gyenkomezza ekyamazima ennamba nnene ey'endiga ezootoddeko wali ku church ya Pastor Rose Bugingo bane mbaagala nnyo mwenna era ne mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowinga ne gamba nti comment section weeri awo obaka just bontera mu ka comment section atosigale nga on following ojja ku receiving updates zange whenever I upload a new video on my YouTube channel. This is Faadi TV UG. My second YouTube channel is Faadi UG News. My third YouTube channel is KBTV UG. My fourth YouTube channel is KRTV Uganda. Now, zonna YouTube channels zange zonna zange YouTube channels zinya muzifollowing temujja kubanga mujjusa kubanga yonna nteekayo ebyakabi batiimu Pastor Bugingo mbatumeddeko naye nga omusumba munnange yeetereze ndiga munnange zibadde zimwagala Pastor Bugingo abadde n'endiga ze nno abadde n'endiga ze nezigenda zeetoolako ebisesinga oluusi abasinga balabanga ekyeminiino naye oluusi kiviirako kyaki ezisinga okugwa balowooza nti kyaki tesobola kugwa kyaki esobola okugwa bulungi nnyo fulaati tamala nti Pastor Bugingo alina endiga ne kyaki nga yagambye kugwa egwa naawe Kanani notaddamu yakulaba wadde enkoko esala notaddamu gikubako kiyamulubaale wadde naaka awo Pastor Bugingo alina okubanga munanga afu okulaba nga yeegendereza nnyo abasinga balabanga ebyokusaaga naye bintu si bya miniino bintu bya ddala bintu bya laali
mukulu Bugingo pastor yeetereze afuukula nga munnange endiga ze azirabirira n'okuba nga atereza ekifo kino akikoleko ka renovation agasoota ago obutebe bonna bwagubasiira anaye pastor Bugingo endiga aziyisa ng'empunu zezibeera mu bifo ebirimu ebisootosoto bwe biti ng'olaba neeta oluusi oba weetaaga n'okolokotawokko obusa n'obuzza ebbali n'ofuuka okulaba nga munnange wegenda okuba ayikola ki wegenda otuukira ng'evudde ku ttale nga wakalu ogogweddewoko ku busa obutadde ebbali naye kati yengeragana agasooto gano nga we galiwo enkuba egasanzeewo ge gana gabaddewo eggulu enkuba era egasanzeewo era etonnya olwaleero dengera obutebe bwagubaasira mazima ddala tafa ku ndiga ze zagambye ffe tetujja kubeera wano bw'otatufaako baabasebo tetujja kubeerawo ne zigenda ne zidduka sigamba nti yazitaddemu emiguwa nti azisibye ku nkondo bagambye totusibyemu miguwa tubeere wano ffe mu bisooto ffe endiga tukuwa essente tukusondera ekimu eky'ennankana eky'ekkumi otubeeze mu bisooto bino otubeeze abantu nga tulinganga mpunu kyokka nga tuli ndiga zagambye nedda tetujja kubikkiriza musabuscribinga munyiga ne kale makulu oba n'akomawo oluvannyuma kubanga abasinga bagamba nti abadde akyabuli ate n'akola kinaavaawo katuuti pastor Bugingo n'abikwatamu munange byebyo munange batitenkanye battunke n'endiga zaabwe baliwo banaakola ki banaalikavalinga loosi yaabwe banaalikavalinga loosi yaabwe gye baafunye okubanga baluuzinze endiga ezigenda almost mu 1,000 awamu nakukanani awo waba endiga mpitirivu awo za mitondo zange 3 wanene nga bw'okiwulira ku kanani awo omuntu atamanyi bulungi ku kanani ayinza okuwakana ne kanani wagazi era pastor Bugingo omu ku bapasita abadde babeera n'ennamba y'abantu ennene nze gwe nkubuulira ate Wilted nga akyaliwo baali balina ennamba nnene pastor Bugingo omu ku bapasita abalina ennamba ennene y'abantu ababeera ku kyaki ate ku Sunday service ate kiyitirira gujja bagira ku Sunday service abantu basinga babawaka nga tebaakoze abasinga babeereyo nga kiti nga kikutte bukwasi n'eggulu byagaanye nsikirabangako byagaanye musubscribinge munyige kale fa additive yugi mungenda okuba nga mugyekumirako updates mba nazo nsonga za kanani pastor Aduuse Bugingo amunange ensonga ze zimu kwezitambula kadde kano ku social media Suzan Makula amunange naye mutabuseka atakanya Aduuse katuuti bamwolekeza wakana mayumbo bakana kamusimbye yafunye obutakana kamusimbye buli omu yeebuuza ekirere Makula okubanga agibwawo katuuti okubanga atwalibwa mu mmotoka kumutwala ewaka pastor Bugingo n'akikwata mu Makula yasuubiza okuba nti agenda kuyambako pastor Bugingo okubanga baali kavalinga loosi y'endiga ezagenze nti bagenda kubakola ki bagenda kubafuna abantu abapya abagenda kudda mu bifo ebyo mweraba